Abakkiriza leero bajaguza n'okujjukira amazuukira ga Yesu Kristo eyafa okulokola ensi ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International kubadde kutendereza okw'amaanyi okusitudde buli omu nga bayita mu nnyimba n'amazina. Yesu tuli ku Lwekkanani. Musumba Aloysius Bugingo akulembeddemu okutendereza kwa leero okunnyikiza ekyagayinja agalina okuva mu bulamu obwo. Ennaku 21 ze tumaze nga tusiiba paka ku Easter, kino kyenzudde twagala gyewo ekiyinja oba ebiyinja naye Mukama yambikuliranga amayinja galiwo ga mirundi egi ebiri, agamu geetaaga ye, amalala geetaaga ggwe. Osanga omuntu ng'obulamu bumuzitooweredde naye nga bw'omutunira n'amaaso agagwamu ettaka tolaba kyasitudde naye ng'obulamu buganye. Nyina amawulire amalungi nti ekyo abantu kye batalaba n'amaaso gagwamu ttaka kye kyaleeta Yesu. Munnabuddu Bugingo agambye nti Yesu yayita mu bulumi okuwangula omubi n'alokola ensi, naawe suubira okuyita mu bulumi n'ayolekeza abazadde obubaka. Mukama ffe okusooka kwa byonna tusooke tumuyigireko nti yayita mu bulumi, yayita mu kubonaabona nga n'ekiddako buli kaseera abeera akimanyi naye teyava ku mulamwa. Kye nayizeemu nti gwe tosobola kuba na bulamu bwa njawulo ng'omwana wa Katonda yayita mu bulamu bwe butyo, obanga omwana wa Katonda yabonaabona ekyenkana abo tebakulimba. Luno olunaku nsaba lukujjukiza ekintu eki nti ye kabaka w'abakabaka kubanga yakikolerera. Era nsaba abazadde tubeere beegendereza, tuleme okunoonyeza abaana obulamu obwangu ennyo nga ffe twayita mu bulamu buzibu. Wadde oli muzadde mugagga, tewaliwo muzadde mugagga yenkana Katonda. Abaana bye bayitamu bye bibafuula abantu. Omusumba Bugingo abawadde ensonga 5 lwaki Yesu yazuukira, omuli okutuwonya ebibi, okutuwa obuyinza okuwangula Sitaani n'ebirala. Amazuukira tegategeeza kirala nnyo, gategeeza ebintu 5 biwandiike. Ekintu ekisooka nti ekibi, ejjinja lye bayita ekibi, Yesu yaliringisa n'aliggyawo. Ekibi tekigenda kuddamu kufuga. Point number 2, we were forgiven. Twasaasirwa busaasirwa. Basseba ne bannyabo abeewalana, abateesaasira, abatasaasiragana, abateerabawo, twasaasirwa busaasirwa. Okusaasirwa, okusonyibwa kwakoonebwamu siiru. Okwagalana okutugatta yemu ku nsonga lwaki Yesu yazuukira, nga bwakubiriza buli muntu okwagala munne, nga bangi okwagala baakuvaako ne badda mu kulwanyisa abalala. Ekiyinja ky'obukyayi tugenda kulya amazuukira nga mu nnyumba z'abapasita waliwo erinnya ly'oyogereramu, bw'olyogera emmere ekomawo. Mu mayumba g'abakabona nga bw'oyogera nti bannange, Good Friday yabadde nnungi, Bugingo yayise abantu abalokoka, pasita abadde anaatera okumira nga n'omubuuza nti bw'oba weegoze abalokose bagenda kuddamu bafuuka abatali balokole. Twagala naye nga tubala ebibala, bw'abawo omutwe ogubala ebibala okusinga gunaagwo, guno gusanyuke mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Waliwo abaggula entalo ku balala olw'okubasinga, naggumiza nti buli muntu yeetaaga munne nga bw'abawa ekyokulabirako kya Pulezidenti Museveni. Lekerawo okusiba obusungu, lekerawo obutaagaliza, lekerawo obutayagala, lekerawo obutaagala bantu bo. Abamu oli wano oli mu njiri naye toogera na bazadde bo. Oludde ebbanga naye ku mazuukira ganera tolina ky'obagamba. You can't make a call. Toyogera na sister wo.
twegera na brother wo unofa kinesi wandibadde ojjawo obusungu bwe wateeka ku maama wo wandibadde ojjawo obusungu bwe wateeka ku taata wo wandibadde ojjawo obusungu bwe wateeka ku bakulembeze abamu olina ekizibu ne Museveni n'omutwe gwo gwonna olina ekizibu ne Museveni tamanyi na kumanya nti mu Uganda mwoli naye gwe okimanyi mwoli era tomwagalira ddala gwobonaabona Museveni yennyini yagamba ndi kimanyi tonneetaaga nkimanyi tonjagala naye onneetaaga ate nga ge mazima ga Katonda. God forbid and forbid forever. Naye ku ssaawa zino ne babika nti Museveni afudde Uganda efuuka akatogo. Si ye Katonda era simusinza era simugulumiza naye ne bagamba kati nti afudde. God forbid and forever. Ne bagamba kati nti afudde. Osobola okubula ekuba erikuzaayo gye wavudde okujja okusaba obanga basobola otukuba emigonga mulamu. Munnabuddu Bujingo eyajja mu kibuga okusaba n'abalokole n'abatali asse ku maviivi ne yeebaza abantu okwagala obuweereza Katonda bwe yamutuma naddala gwe yabadde ekitundu mu kusaba ku Good Friday. Bannange kantwala omukisa guno nfuuka mirembe ebaze mwebale kunjagala mwebale kunjagala mwebale kunjagala ne Yesu wange mwebale kwagala Yesu eyampita mwebale kwagala Yesu eyantuma mwebale okweyiwa ku Kanani mu nkuba ne ku musana mwebale okweyiwa ku Kanani ne mujjuza olukuŋŋaana lwa Good Friday. Setaani talina kyatakola. Abantu bonna ababeera bazze babeera babiwulidde nammwe mwenna nga be muze n'ebimu bye mbagamba mwe mwansoose okubiraba naye ne mugamba nedda oyo musajja tumwagala Katonda gwaweereza tumwagala Yesu eyamuyita tumwagala mwebale. Ne leero ajjukizza n'okugumya ab'embalala nti ku Lwomukaaga Sabbiiti gye tugenda okutandika agendayo okujaguliza wamu n'omusumba Kamya. Ab'embalala mbategeeza ab'embalala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 26 emisana wonna ngenda kusiba mbalala awo kuleko boss ew'omusumba Rogers Kamya nzijja embalala ebyaddala tuwali kaseera akakuumula katunoonye emyoyo kubanga enkomerero enaatera okutuuka. Byatumwebaze Godfrey akukulisayo mu kusaba ku Good Friday okwabadde ku Kanani.